أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Omusiraamu mu byateekwa okumanya gy'emyezi gye ng'omusiraamu ejawukana ennyo n'emyezi gye tukuze tumanyi 1981. Bw'ava kumanya emyezi alina okumanya emyaka. Tuli mu mwaka gwa 1442, omwezi gwa 11 guyitibwa Dhulqaada. Mu Busiraamu tulina emyezi 12. Allah gyayogerako mu suratu Tawba aya 36. Allah gati inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Inna iddata shuhur, mazima ddala ennamba y'emyezi, omuwendo gw'emyezi inda Allah ogumanyiddwa eri Allah 12 shahran, giri emyezi 12 fi kitabillah, gye giri ku kiwandiiko kya Allah lawhil mahfuz. Ayina Allah olubaawo luyitibwa lawhul mahfuz we yawandiika byonna byaliyisaamu edduniya. Kati mu ntegeka za Allah ku mpangaaza y'edduniya eno yagitegekerako emyezi 12 fi kitabillah, gyegyo gye yawandiika Allah yawma khalaqa as-samawati wal ard, okuva ku lunaku lwe yatonda eggulu n'ensi. Emyezi egyo we gyatandikira. Minha arba'atun hurum, mwegyo emyezi mulimu ena nga gyo gya mizizo. Emyezi 12 gye giriwa Muharram, Sufur, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Thani, Jumada al-Awwal, Jumada Thani, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhulqaada, Dhulhajj, emyezi 12. Myezi egyo 12 Allah tugamba nti minha arba'atun hurum, mulimu emyezi ena nga gyo gya mizizo. Gyo gye giriwa, giri emyezi 3 giriranaganye. Dhulqaada gwa 11, Dhulhajji 12, Muharram gwe gusooka n'ogw'omusanvu guyitibwa Rajab. Dhulqaada 11, Dhulhajji gwa 12, Muharram gwe gusooka n'ogw'omusanvu Rajab. Myezi ena gya mizizo. Lwaki gya mizizo? Mu kiseera Nabbi sallallahu alaihi wasallama Allah ayina we yamugaanira okulwanira mu myezi egyo ena. Newabaawo n'ebikolwa mu mbeera ey'enjawulo. Amazambi gonna mabi, makyamu, tegakubirizibwa, ebbanga lyonna tukubirizibwa geewala. Wabula ate mu myezi gino ena ne kisukka bususi. Omuntu alina ezzambi lyakoledde mu myezi ena aba akoze ezzambi ddene. Okubonerezebwa kwe, ekibonerezo kye kisukka kwakoledde ezzambi ebweru w'emyezi gino ena. Tubeere beegendereza nnyo. Mu mwaka gwonna emyezi 12, emyezi ena gya mizizo. Mu bifo byonna mu duniya yonna Allah gye yatonda, Kaaba weeri, Mash'aril Haram, ekifo ekyo kya mizizo. Era ye Masjidi An-Nabawi Asharif e Madina kyovula ziyitibwa haramu 2, ennyumba z'emizizo 2. Masjidi e Makka awali Kaaba ne haramu e Madina ziyitibwa haramain, nyumba za mizizo. Bwe ziba nyumba za mizizo, gino myezi gya mizizo. Toteekwa natuga nti fala tadhlimu fihinna anfusakum, temweryazamanyizanga myezi egyo. Mwekuma mazambi mu myezi gyonna.
naye ate muyitirize nnyo geekuuma mu myezi gino ena. Nsaba Allah Oweekitiibwa atuwe okulowooza ku ddiini yaffe Busiraamu n'okugissa mu nkola n'okuwankirawankiranga buli Allah kyayagala, nga bwe tusaba Allah atuwe okwekeka, okwesamba, okwewala buli kyonna kyatagala. Emyezi ena gya mizizo, mu mbeera ey'enjawulo kiri haramu okukoleramu ezambi, mu mbeera ey'enjawulo kiri haramu wonna, naye ate ezambi mu mwezi, mu myezi egy'emizizo, mu lunaku, mu myezi egy'emizizo, zambi ekibonerezo kyalyo kigejja okusinziira mu budde ki mwokikoledde. Saba Allah atuwe okuwa ekitiibwa bye yawa ebitiibwa. Saba Allah atuwe okuwa ekitiibwa buli kye yawa ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Tuddemu tusinkane. Fabarakallahu fikum wa nafa'a bikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.